jalo nga wembagambye bita abafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayi dakika nga 15 okugenda ku stage mbeera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro so wenfunamu time ya wakati wa shows nga neebaka mu mmotoka so nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara mulimu n'Amara PA wange Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita so omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase so mpulira oluggi lwange lweggulawo omulundi ki gumu nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa so mubuze omulundi gumu lwaki oguddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi bwereere ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu no bitandikira ku eyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu tayimu yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola bataapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku SHEEBAH abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gw'ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange buli kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki onkwateko no gwendeka nga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa ye kyakola ki mubiri gwe naye gwagutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga toli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kye nayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abende abakazi bantu if you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kye nayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera Jangu Nkwane Nkugane oba Nkukilize so I wasn't raped but inappropriate touches zeziridinga kuki rape so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east nga nkola nisisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukihandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunye mbu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda nze mbaagala nnyo because ndi munnayuganda sirina wakulaga singa nayinawo nandigenze because oluusi musukka
you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers, by our own. Leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekimu. Tulina omuntu eyatubookinga edda twamaliriza contract Munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze eki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati Sheebah omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gye nzija ngenda muwa ziri endala. Omusajja agambye lwaki Abannayuganda temweyagala? Namugamba lwaki muli disrespectful ng'aba Nigeria nga te mu Nigeria yayogera ng'aba Nigeria bo mubawa ssente zonna ze baba basabye. Yes, of course they are bigger, you can say that, naye nabo baatandikira wa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe Bannayuganda tandika okukolaganako. So tutandikire ku ekyo promoter Munnayuganda naye ono mu Nigeria yamugamba come on, respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye kimuluma ali mu kugamba naye ono Munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso? Shouldn't you be lifting me up? Kyekintwala gye ndaga kati njagala mukirowoozeeko. Let's assume I was raped. Nenkeera ku makya nzija ne ngamba kamunanga Abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu nabo tabafaani. Waliwo ebintu nga tebyetaaga kuba faani. Tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi ennuguno y'ekikyala biki tubijjemu. Waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obbivaako obwo buli to competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa ebbali kubanga mwenna kibakwatako. Leero wekintuukako enkya kituuka ku mwana we, wekitatuuka ku mwana we tuli kituuka ku muganda we, wekitatuuka ku muganda we kijja tuuka ku maama we. Oyina abakyala mu bulamu bwo eno ensonga ekukwatako. Muwoza minisikaati omwana omuto ticca gwe yakwatirira naye yamusikiriza. Muli balalu ekyo kizibu. Temuwaga bantu bakola bintu bibi. Kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu video tudde ku point ya what if omuntu azze ye bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja already ali sad sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gy'atalina kola ki kiina tocha gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte. So omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batocharinze mentally tomunnyonnyola how to handle it. Lwaki tewakoze kino? No. Muleka akikole mu ngeri ye gy'asobodde because tomanyi bwawulira. Tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu. Tufune ku empathy Abannayuganda. Tuve mu ebyo ebintu bya competition. Tuve mu buteeyagaliza. Tetugenda kulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala. Nga gwe munno waaba alinako waali gwe gy'otannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuga ogenda tuukawo ku time yo. Buli omu alina obudde bwe. Ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina. Kati watiifu ekituufu nazze ngamba dduukirira bankutte nga mutuula nga mwogera bye bana bye mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe naye kuba wansi nga bimutamye. Mulowooza abetta batya? Bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us. Lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba. So naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu. Ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta. Tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans. Learn to be kind. Because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banvuma ne bakomayo ne munjogerako kinsirika. Naye ne muteebuza olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eba abannoonya.
nze mbeewala nze saagala mawulire keizi munnoonya emirundi emeka ab'amawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinnya mu mawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu nze ajasi bannange nze saagala kuyimba buyimbi nkwagala temu don't quote me wrong. I love my business, I love my job. Era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamyende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo naye omulimu mujja gututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama nze temugenda guntamya kubanga si mwe mwagundeetamu naye mulekerawo okututokyaringa mental abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi n'otuka ekiseera nga si tukyayagala dde kuba tunula ku abamawulire n'otuka ekiseera nga tuyagala kutunula ku amawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu n'otuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obweddawo mu comments zendaba eziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know. Nyinza okuba nga nze nayogedde naye ng'ate comment ye eri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi. Tuyiga okuba kind, tuyiga okufuna ku empathy, omutima ogw'ekisa. Siri malayika, don't get me wrong, I'm human, I'm imperfect, but I try as much as possible to be kind, to have empathy, okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu. Tubeereko n'ak'obuntu, humanity. Siri political, sirina hate ku mutima, era sirina muntu gwe hatinga. Tebabalimba. Mariam, nina muntu gwe hatinga. Omumanyi bulungi ku buli kimu nekyempulira. Nina muntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa. Sisobola, sinze Katonda. Manyi ekyange kijja kujja ewange. Ate n'ekya Mariam kigendagenda wa Mariam, ekya Keizi kijja ewa Keizi, n'ekikyo kijja. Saba, kola, kirinde, tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse. Atuuse naye olugendo lwo lubaddewo. So gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu. Ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugamba nange bambi I pray bambi you make it. Then when we do, you somehow grow hate. Stop. Twekulaakulanye. Tweyagale. Twewagire. Kale ne woba tonjagala. Ne woba toyagala muziki wange. Ne woba tumanyi nga muyimbi. Bw'owulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu. Bijjeemu politics, bijjeemu gwowagira, bijjeemu si buli kimu kiri political. Waliwo ebintu ebimu, waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics. So ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe. Goyinza okuba kyolowooza naye ng'ate nze nzise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera. Nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera. Nakirabye lwaki batya okwogera. So please, I'm requesting my beautiful country that I love so much, everything I have, nkikoledde mwene ensi. Buli kimu kye nnina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mwene ensi. So njagala ate nammwe mbaagaliza nga munjagaliza. Naye tuyiga okubeerako n'ekisa. Tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu. Buli omu alina burdens ze zaakaringa. Naawe oyina nange nnina z'otamanyi. So tokuba mayinja ng'akuba ekiti. Tuli bantu. Yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba video tekitegeeza nti omumanyi. Nina nange byempitamu by'otakola ki? Yes, be kind. Tomanyi nsonga lwaki nayogera. Tomanyi nsonga lwaki kiri personal. Maybe one day you will know. But for now, just be kind. Muyiga okubeera ab'ekisanze ekyo kyensaba ensi yaffe. Leero kyensaba. Era kyentaddeko nnyo essira leero. Mukama atukwateko ku mitima. Tuyiga okubeera ab'ekisa because tugenda ne mulaba abantu ennaku ezinya abantu beekolaakola ebintu ne mugamba abantu balaluse tebali okay.
muba kuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for. Let us enjoy our country in peace. Tukimanyi tetuli bulungi nnyo aye ate tuli balamu tetunnafa, so that means tukyalina papasi ku nsi. Tetwekuba mayinja, olina ebizibu byo, olina byodiringa nabyo byosimanyi, nange nina byendiringa nabyo byotamanyi. Nze nzija ku stage nku entertaining obeere happy, lwaki ate kunkuba amayinja? So you say you people love us because we make you happy. Please try and be considerate. That's all we ask from you. Be kind. That's all. Lero nse kyenja badde njagala okwogera mubuze ebibuuzo byammwe ebirala kyemutategedde. Ebibuuzo saagala mukyuse ebigambo byange buli omu abuuze ategeere. Omukono gwasose gwali gwa Sanchez. Buli omu afune omukisa obubuuza ekibuuzo kyayagala. Sanchez okuva ku Promotions ne Galaxy FM. Hi. Kana kyogedde naye notapenga attention. Nagamba nalina shows. Lwe nayogera nze sayina incident yagenda ku poliisi. Ekyo sakiinaako mutwe. Because nali ngezeko ku poliisi. Ne siwangula. Ate nga nalina okuwangula. If you know what I mean. So, ku luno saatawaanya genda ku poliisi. Nakozesezza social media. Platform yange ennyeni gye nkoleredde okuli abantu bange bendowooza abajja okufaayo. So, ekyo kyennyini era kye nannyonnyodde n'omukulu Mr. Tom wa head of CID. Yambuuziza nti lwaki tewajja wano. Engamba nze ne mu incident yange gye siyinza kubawa wano. Timunange nze sinnafunako mukisa n'abantu ba poliisi. Sifunangako justice ku poliisi. Nangamba ekyo kikyamu era njagala okugamba kigenda kutereera. Nenjogerawo n'omuntu aŋŋamba nti no, this time you'll get justice. I promise you. Era kyovula ye gwe neesize because yantunudde mu maaso gange n'aŋŋamba no, that is wrong. You should get justice this time. So I trust him. I trust he's doing the right thing. So yensonga lwaki saakola ki? Kubanga nze sifunangako justice nga ngenze ku poliisi. Era nakinyonnyodde. Era omwami n'agamba kikyamu ekyo. Nangamba era bwe kibajja ekiri tugenda kukirwanyisa okubanga kikola ki? Kikoma. Naye tuwanguyanga okubanga lwaki? Nze okuva we natandika okuyimba. Nali muzinyi nga sinayimba. Saali muntu wa n'essaawa eno. Siri muntu we tumala okukola ne twesanga ne tunyumya. Eyo kibeerawo ng'omuntu maze omukola ki? Omutegeera. N'ekirala saasaba ku favors. Nga nejiba mitwalo 2 Washington jansabye endagenda mu bbaala nga noonye nzikole nzirete nzimukole ki nzimuwe. So omuntu w'omusasula sometimes weewala ezo favors z'abakola ki. Ate nange settinga nnyo boundaries ndi mukazi mukambwe. Era abantu abakola nange bakimanyi oyo muntu mulungi nnyo ne toyinza mukwatako toyinza kukola kino naye kubanga settinga boundaries zange ki clear. Ekyo kye kinyambako. Oluusi ne boundaries ozisettinga ati mukwano tuli mu kuyimba tuli mu studio naye toyinza kuntunulira bwotyo toyinza kwogera nange bwotyo. Oluusi nakyo ekyo kiyamba okulanga ekika ky'omusajja kyo kimanyi omukazi wa musajja. Simanyi mwakijjawa naye bwe mutwe muli. So oba olina okweyamba omuntu n'omulaga sinze nze saagala njagala kukola. So ekyo nakyo kikuyambako. Naye era waliyo aba persisting ne baagala okukwatira ne baagala okukola. Kati olina okubeera nga face yo bw'ogamba nno kubanga abakyala abamu bwe tuba tugamba nyagama nawe lekerawo okuzannya nange tukole. Nze siri bwentyo ogamba ssebo totunula nange tontunulira bwotyo. Amagulu go story kinaga totunula amagulu gange si kyekyo kyenza okukola ki okukola. Kati bw'owulira tooni yange omusajja bonna bamanyi mumanyi abasajja baba bamanyi nti onayagala mukwana ono tayagala. Bw'owulira tooni yange you back off. Kati ekyo nakyo kikuyambako. Ekyokubiri bw'olaba alemeddeko ng'oyo omutabo toddayo kukola naye ng'ogenda producer omulala kireme kuteeka mu position nga lumu toyina muntu yenna oli wekka. Then ekirala sirinnyangako mu studio bw'omu. Ekyo tekibeerangawo kubanga nze seesiga abasajja munansonyiwa. Byempulidde bingi byendabye embirabe nga bwe nkugambye mukwano one day you will understand. Naye nze seesiga basajja. Ate kati omusajja ne bagamba tica yatutte omwana mu toilet n'amukwatirira. Tica omwana w'emyaka emeka
temwesigika olina okubeera nga oli protective kubanga owesatu wamulabyeko ki ate nze alina amabeere okitegedde obwo obusonga obutono ne mukwata ente who does that okitegeera so for me to elaborate don't trust men naye bagamba nti anko mubirabye ba anko bye bakola n'ogezaako n'okunnyonnyola mami n'agamba tawaana okukyogerako yagala kuwayiriza kojjaawo ne ba anko temubeesiga nnyo ne ba anti temubeesiga nnyo just abantu tubeere careful n'abaana baffe betulekera kubanga omwana mulekere omuntu ng'olekawo n'abantu abalala oba teekawo kamera bw'oba osobola ya ebibuuzo biri banning ne abataxi omuntu oyo okuvayo neyeetonda kumusiba oba ekyokubiri waliwo obukakafu obujulizi bwoteeseteese okuwaayo ku CID obuyinza olabikako oba a video that you recorded or something? A video that I recorded when what? Kati kansoke mbabuuze ne gwe ba raping alina okuba nga yasetinze dda kamera mwe bantu mmwe mulina obuuze ebyo kye nnabagambye mubeere sensitive kati gwe ba raping eyo alina okuba nga yagiteze kamera because gira wali exactly obeera ogitegese so no there is no evidence to assault okujjako nga obadde mu nnyumba yo nga muli mu kamera so tekyetaaga evidence omukyala nga nze bwe nzija ate check-up nze gwe nakugambye nti ate abadde raped era temuwulira nze nga nze ngenda kugifuna because nze n'okuba nga natudde n'omwami oyo head of CID n'atuula nange time gye yampadde n'apologizinga naŋŋamba agenda kulwanisa okulaba naŋŋamba ngenda kulwana okulaba nga abakazi nandetera omukyala naye ng'akola mu department eyo n'amunkwasa neŋŋamba tugenda naffe kulwana kati kunoonya victims ngenda kitekinga on not politically as a human tunoonye humans tunoonye victims ng'omuntu eyawulidde obubi just nga tebannankwata nakunkwata just omuntu okunkwata ku mubiri gwange gwatalina kwata nga sitoweereddwa lukusa consent so justice yange is omwami yaŋŋambye tugenda kukirwanyisa ffenna nange gakwenda tugenda kwegatta n'omukyala tukirwanyise ate n'oyo omwami bagenda munoonya bagenda genda yewuwe naye aweeyo statement ye bamundetera atuule kubanga nze simwetaaga ku mawulire kubanga amawulire si kyekikulu njagala atuule mu maaso gange ambuulire lwaki alowooza kituufu. That's it. That's good. Because that's good. The media is the fourth step. We should. Kubanga kino ekintu ffenna tukirwanyisa. Kibakwatako. Yes. I know. But I know. I understand that. Nkimanyi n'abalenzi baba harassing us, so I'm not taking that away. Kakala. Is to be handled. Era ne mugamba how exactly I want it to be handled, not publicly.